ate amateeka tegakkiriza kibiina kyonna kuŋŋaanya sente zisukka miliyoni 4. ipod kyekibiina ekyasobola okumatiza gavumenti okuteeka sente mu bibiina. You cannot be a political breaking news gana mawulire go agasanyu eri abana ba National Unity Platform ate ganaku eri side ya NRM wamu n'ebibiina ebirala. Oyinza okumuuza kiki ekituuse olunaku olwaleero Wonder Boy aba Western Uganda obagamba nti no ne Northern Uganda basobodde okubeera nga abeegatta ku His Excellency Robert Kyagulanyi basazeewo ebyaddala katusonde sente mu 7 waba wakufa afe. Oyinza okumuuza sente meka oyogora ba ku screen y'omu ku ba leaders abamaanyi mu Northern Uganda akkiriza n'agamba nti no Bobi Wine we are behind you. Naye nga tetunagendayo video eno nga bweli enkola yaffe mbadde nsaba osoko gimpereka like ebirengeso otambula etukera bonna banjegadde okumanya kweno information gwatana subscribinga nawe subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga benkugamba oyo omusajja gulaba ku screen yo omu ku ba leaders abamaanyi awali mu Northern Uganda bavuddeyo ne bakkiriza ne bagamba nti no Bobi Wine for us we are ready to support you. Oyagala sente meka tugenda kubeera nga tuzisonda ababuganda ne bagaana ffe aba Northern Uganda we are ready. Lwaki ayogedde bwe batyo ebyaddala Bobi Wine influence ye yasobodde kubeera nga penetrating the whole of Uganda. Aba Western Uganda bo nabo batandisidde okubeera nga abayisayo obubbo bwabwe. Soko labe abaana ku ssomero kibeekola tumale tweyongere. Sente za struggle ezaffe tumaze zisonda. President abaana bali mu kusonda sente za struggle. I'm seeing Robert Mao is complaining that the law does not allow any political party to collect more than 400 million from people. Sebo Robert Mao. Bana Uganda ngafa abagala enchuka. The money we didn't give it to ekibiina ky'ebyobufuzi nga NUP. The party we gave it to Bobi Wine. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga omuntu. Kale ebya party tujije we gave the money to one person Robert Kyagulanyi Ssentamu to finance his activities of fighting, like to fight for people, to fight for the life of Ugandans. Already gwe bakola mistake yunga gwe omuntu. You made your own shit, man. You get? A lot of Ugandans had hope on you, Mao. Nga uli omagamba Besigye naye alimba. Mao is the only president whom we are seeing what. Kumbe nawe oli munyampi. Katuya tovuddeyo amateeka tegakkiriza bichi mwasooka ne mugamba any party which is not in iPod will not be financed. Ne tusirika. Bobo inagamba kale engeri gye nti tukolagana n'abantu era tukolera abantu. Let us try reaching out to our people. Okitegeera kati ngaffe ababagira NUP ne tuvaayo ne tugamba nedda tugenda kuwa sente kale Kyagulanyi muveeko fa bamugamba nti mwana tekayo fundraising tugenda kuwa sente ngayo omuntu. Okitegeera bino bye muvaayo ne mutandika okwogera bya kisiru. You are talking nonsense. Already you have cheated on yourself. You eat your shit, man. Okitegeera eat your shit. Mbu amateeka tegakkiriza omuntu okusonda sente esuka 400 million. No. If you people you wanted us to be in iPod ne tugana ne mugamba temugenda tuwa sente to finance the election which we are going with the election of 2026 ne tusalawo ngaffe. Lwaki ate bibaluma? Ate bijja balumira ddala. Kubanga sente tukyazireeta. Ate amateeka tegakkiriza kibiina kyonna kuŋŋaanya sente zisukka miliyoni 4. ipod kyekibiina ekyasobola okumatiza gavumenti okuteeka sente mu bibiina. You cannot be a political party aspiring to lead the nation when you don't support dialogue processes.
because then you cease to be what you stand for. Kitegerekesenga aba iPod bwe basaana okunoonya makubo amalala agavamu ensimbi okuvujjirira omukago guno oluvannyuma lwa gavumenti ya Netherlands okulekerawo okubawa ensimbi. Ekya gavumenti ya Netherlands okomya kwa iPod ensimbi kyesigamiziddwa ku kwekalakaasa okugambibwa okubanga kwakolebwa ab'ekibiina kya NUP mu ggwanga lino nga bawakanya ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu ebisusse mu ggwanga lino. Ezo ensonga ga iPod tuzoogerako. Ffe twakulembera n'olukuŋŋaana nga twakava. Omukulu Honorable Namboze ate yalotudde kyakoze omukulu Frank Gashumba ku Radio Simba olunaku olwaleero bino byo bisesa. Wadde okumulaga nti no ebyaddala nti no His Excellency Robert Kyagulanyi agenda fuga eggwanga wadde we muli oba temuliwo. Soko muwulirize ombuli endooza mu comment section. Abanyarwanda wano mu Uganda ffe tusalawo ani anaafuga Uganda. Era kakati twasazeewo dda era twasazeewo Museveni. Oyo mumanyi kyala kimpadde mulindirizi mufere yennyini. Kyala kimpadde omanyi kyekitegeeza. Okyogera okimanyi. Kubanga engalo zo zino oyabeera munyazi. Munyazi just onyaga bunyazi. People who want free money. Nenga bazanyira bayogera ebigambo ebisobola okuleeta entalo mu ggwanga lyaffe ez'amawanga. Oganya okukola oli musajja mukulu otandise okwogera ebigambo ebisobola okuleeta entalo z'amawanga mu nsi yaffe. Because gwe oyagala ovuga emmotoka ennungi, oyagala oli ebirungi at the expense y'Abannayuganda nga tokoze. Tolina kyokola naye oyagala otambule ng'omugagga. Notandika okwogera ebigambo gw'obyogere ofune ssente weeyimirizeewo naye ng'otadde eggwanga lyonna mu buzibu. Kiba kyakabenje nnyo bassebe Abanyarwanda ne bannyabo omuntu yenna okubateekawo nti mwe muyimiriddeko regime, because regime zivaako zijja ne zigenda. Oyo omuntu abateeka Abanyarwanda mu target mu binnyo gye bali n'okusinga omuntu omulala yenna. Tewaliwo ebibiina tebitambulira ku mawanga. Bwe wabeerawo ab'NRM babeera Abaganda, babeera Abakyoli, babeera Abanyankole, babeera Abakalamoja, babeera abaki. Naye omuntu okutandika n'avaayo wano ng'eggwanga lyammwe liriko akabuuza kubanga babatuuma ekigambo ekifaanana ensi endala. Omuntu bw'agamba nti oli Munyarwanda, the first impression nti oli w'e Rwanda. Owulidde? Kaakati ggwe oli bw'avaayo yeefuule ye ali awo mugobi wa ddiiru. Ye yeefuule nti atunda ggwanga lyo ku mmeeza gy'agenda okusabiriza ssente. Owulidde? Kakati n'atandika mbu ffe Abanyarwanda ffe tusalawo anaafuga Uganda. Oyo omuntu aba abaggulirawo ntalo. Those are very, very bad statements. Era Mwami Museveni singa akyatambulira ku mateeka abantu ng'abo bali badde be bakwata ne baggalira. Kyekyo ekyali kiteekesezaawo etteeka ly'obusosoze. Obusosoze Salamu alaikum. Ajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno.